ali ku muyimbi Rebecca Kukiriza abasinga obungi gwe mumanyi nga Chosen Becky ne katabaniike Hakiram Kukiriza kanono ke ka first born naye nga embeera ekyali mbi nnyo nnyini ddala era nga omwana ono yeetaaga ssaala ez'amaanyi bwetwogerera tetunamanya bulwadde ki naye nga bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula era tulina mangi nnyo ge tugenda okuba nga tukutuusaako. Lunaku luli Lwakuna, ennaku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa 7 mwaka 2024. Mukwano oli ku NCK TV obanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga omala okusubscribinga ng'onyiga kade ate omala kade awo ng'otuula osirike tugakutuuseeko kubanga tuba nago mu bungi. Embeera bwetyo bwekyali nga mu butuufu si birungi era nga Chosen Becky akyali mu matigga. Ali mu matigga gakaaba gakumba olw'omwana we. Chosen Becky ono kigambibwa nti mukyala mulokole era mu kubeera omukyala omulokole yeesigamye nnyo ku ddiini yadde nga omwana ali mu ddwaliro n'abawa amagezi bamuwadde mangi. Abamu bagamba asooke agendeko mu byekinansi naye ffe tetumanyi omwana mulwadde waki nga we nabagambye nti ye nga maama w'omwana ali naye mu ddwaliro yayinza okuba amanyi abasawo kye bamugamba naye abantu balemeddeko bagamba nti ebintu bino mbu engeri gye balabamu omwana mbu yandigenzeeko mu basawo ba kinansi oba ku basawo abaganda ne bamubuulira kiki omwana kyalwadde era ndabyeko abantu nga bagamba nti tebajja musonyiwa singa wabaawo ekikyamu kyonna ekituuka ku mwana ono nti kubanga ali mu kugayaalirira omwana naye byonna nga bigenda mu maaso. Taata w'omwana ono yavaayo n'aba nga yeewera era mu bigambo bye omwami oyo yagamba agezezzaako emirundi mingi ng'ayagala alabe ku mwana we naye mbu tebamukkiriza. Mbuli olugambako Chosen Becky mpa ku mwana ndabeko awoza kimukubira maama wange. Mbu oli olukubira maama wa Becky kumubuuza ku mwana ng'amubuzaabuza. Omusajja yali mukambwe era n'atuuka n'okugamba nze omwana sirina kyemwagaza nti oba Chosen Becky ayinza okulowooza nti njagala mweddiza ku lw'omwana nti nedda nze ndi mwami mufumbo njagala mwana wange nange ntwale responsibility nga taata. Era yalangirira mu bigambo bye nti wannaaba takikoze mujja mulaba mu mawulire era essaawa yakakati ge tumulabamu. Katulabe batusobola okufuna taata w'omwana ono nga yeewera. Ate ensonga yange enkulu si yamujja ku mwana. Ensonga enkulu yange yakubanga omwana nsobola omulaba wembanjagalidde ate nga nsobola omuwa ekyo kyembansobodde nga ndi naye oba nga mulabe. Ensonga nala mwana wange yali mubatiza mussa mu ddiini yange gyendi. Ndi musajja mukatoliki ne maama azaala mukatoliki naye kyanjakulaga bazadde be baagala olaba omwana naye tebamumanyi. Kati kiba kyabulabe nnyo nze ndi musajja muganda nteekeddwa okuba nga ndabirira omwana wange ate musajja mukulu siteekeddwa kulabirira omwana. Ensonga enkulu eri nti njagala mpe omwana mulabikira ebakitagisa mutwalire bazadde baye bamulabe anafibakuleejja wange ngaga yali agala omulabe sinafa nga tebamulaba nakyo kyano omwana ekyo kyembansobodde nenekiweereza buweereza olusi nga tategedde nti ze nkiweereza tekiri ku mukwano nti njagala kumwagala twayawukana nange nina omukyala n'abaana bange naye ate omwana wange oyo aliyo gyali bale mukulu amakulu mukyo nga bye bamwetaaze okugamba nemukubira mumpereze mulabe okitegeera. So tekiri mu sayansi mulala nti oba ki oba ki ekyateekeddwa kikola kubanga akimanyi kibakatawo. Omwana we maze ebbanga myaka nga 2 n'ekitundu nga simulaba
oyagala omuwala aba ate nagamba kubira maama we naye bwekubya nazaalawo nazaala naye nyini ate nalemera omwana neweewuunya ensonga lwaki omwana oyo bamwesibyeko nnyo okulaba nga ate mu kika gyazaaba tebaagala abeere kiba kyewuunyisa basi kitegeera ekiri emabega w'ekyo ate ng'ebbanga litambula omwana ali myaka 3 n'ekitundu tamumanyi siri musajja yekunaabaana basimbyala wakati nkola nfuna sente zange masobola omwana wange alina okukimanya ekyo alina okukola ekyo babaana batakikoze ekiddirira tebajja kulaba mu mawulire ajja kuba kiraba ye taata w'omwana omulwadde era ndowooza muwulidde ebigambo bye ndowooza kusinziira ku bigambo ebyo omwami oyo byayogera kyekivaako abantu ne bagamba Chosen Becky atwale omwana ewa taata we kubanga taata yeewera yagamba wanaaba nga takikoze mujja mulaba mu mawulire naye ekyennaku kiri nti mu bintu bino byonna omwana yakosebwa omwana yali mu bulumi omwana ali inosenti atalina kyamanyi ebyabana abakulu bye bafa kyekisinga okuluma nti omwana yali mu bulumi obw'ekitalo ate ng'ali inosenti atalina kyamanyi ebyabano nti maama ne taata balina ebyabwe bye bafa so eyo y'ensonga kyeva olaba abantu balemeddeko nga bamugamba twala omwana mu kika kye enewe ne taata w'omwana omusaasira ndowooza owulidde byayogera nti n'abazadde be tebalabanga ku mwana bawulira muwulire nti alina omwana omukulu we yazaala akugambye ye mwami akola ayina essente ezize ezisobola okulabirira mwana we ate by the way tagambye nti ayagala omwana amugje ku Chosen Becky nedda agamba ayagala omwana we nga naye asobola omulabirira ng'omwana asobola okusaba ekintu n'agula omwana n'amanya nti daddi akingulidde agamba nti ebyokuweereza obuweereza tabeera na shuwa nti omwana abifunye kale katugamba abifunye naye bajja mugamba ani abikuwadde daddi gwatalabangako gwatamanyi taata naye omusaasira naye katusuubire nti ebintu bino bijja kugonjoolwa embeera etereere naye mu byonna omwana gwe banyigiriza era yali mu bulumi ndabyekaawo comments abadde nyingi eza Chosen Becky jja mwana mu mawulire jja omwana ku internet omwana mujja mu kamera abamu ne batuuka n'okuba nga bamuyeeyereza nti ebintu bino oba abikola ku trendinga mbulwaki yeerikodinga ng'ali mu kamera wakaaba bingi nnyo ebyogeddwa naye ndabyekooko omwami omu avuddeyo n'amudifendinga n'agamba nti banange omukyalo oyo ali mu bulumi obw'ekitalo mumuleke akaabe oba oliawo anaakaaba ajja kukkakkana ajja kuweewuuka mu mutima ajja kuwulira nga bambi ekimunyiga nga kikoze eki nga kiweddewo obulumi bwe bumukoza so biibino munange si bigambo byange yamaanyi nnyo yavuddewo n'akola essimu n'alikodinga ng'akaaba ng'atulaga ennaku gy'ayitamu obulumi bw'awulira olw'okuba ng'omwana we ali mu ddwaliro mulwadde nnyo yazimbye temaliti omwana takyassa omwana aduuse ku extent eyeraliikiriza buli muntu yenna nga muzadde naye bannayuganda musese mukubya obulatti mujaganyiza ne mugamba kasaazaala buli mwaka ajja kuzaala omulala kasaazaala buli lunaku ajja kuzaala omulala bannange oyo nene omuntu oyogera bw'atyo omanya tazaalangako omuntu yenna yali yazaddeko amanye obulimi bw'omwana ne muvudo ne mujajinga mbwayagala showbiz mbolo omwana bw'anaafa olwo omwana bw'anaakutuka anaakola atya olabye akabye bw'atyo n'asireyinga ng'ali mu kamera akaaba nalekamu ne Gold Coast olwo omwana bw'anaafa mama anaakabira myezi 4 anaakola atya bannange atamanyi bulumi bwa mwana yayogera ebyekisiru Chosen Becky kyayitamu nkiwuli agazi omuzadde basiba ddala walayi Chosen Becky kyayitamu walayi ejjamisa bwe musade nagoyita omwana isimu balwadde boga Chosen Becky omwana bulwadde nnyo muyinde buddawo gaboga ebintu byekisiru bannaye buli muntu yenna abadde yesonyiwa Chosen Becky atabogeramu bulenge Chosen Becky akaaba oba akabira bwaga mulamba oba akabira emyezi 4 oba ali mu Gold Coast oba yeerikodize oba teyeerikodize mwesonyiwa omwana oyo akaabe naye nga Chosen Becky nga tonnakaba bambi kwakati okyalimu akangubanguba
osooka okujja wano yo baganda bange Chosen Becky atuyongere kubanga tumusabira tumuteeke mu ssaala omwana ono atereere kyonna kyekiri ffenna tetumanyi bulwadde ki omwana bw'alwadde. Chosen Becky yali mu ddwaliro ndowooza n'abasawo be bamugamba omwana kiki ekimuluma. Ebisigadde ffe tugeesinga bigeesinge n'okuba nga tugoberera oba oliawo ensonga eri eya taata w'omwana gye yayogerako nga yeewera nti omwana singa n'aba takoze ekyo kyenjagala mujja mulaba mu mawulire. Era indeed omwana ali mu mawulire kubanga embeera mweri si nnungi, naye bambi taata bw'obanga yali akola kino yeekube mu mutima. Ne Chosen Becky bw'abanga kino kyekiri omwana nga naye akimanyi bambi ataasa obulamu bw'omwana kubanga mu byonna omwana ono yali mu bulumi obw'ekitalo ate ye ebyabwe ebyabakulu kataata tekabimanyi. Oyo omuvubuka tiktoka kawedde mudda lwa kuvuma mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Oyo omuvubuka kyentegeddeko nti amanya ge ayitibwa Edward Ayebwa yagenda n'abanga alikodinga akavidiyo nakasharinga mukumukutu baguyita Save Media Uganda. Akavidiyo ne katrendinga naye ebigambo ebyalimu byali tebiwoomye matama. Bulijjo bagamba mbu muyinza okuba nga temukkirizaganya na muntu naye mbu tomuweebuula muwe ekitiibwa ng'omuntu. Akavidiyo kano ke kamuviiriddeko ebizibu era ng'essaawa eno wenjogerera bamusibye emyaka 6. Katusooke tulabe kavidiyo n'ebigambo kye byayogera ebimuviiriddeko obuzibu bwe butyo. Museveni president wa Uganda tunulwanga n'amatako okuba singa si violation nandibadde nkuvuma na mu luzungu kasasiro kitunulwanga n'amazzi kirinyisa ebintu nyine buli olukya kati buli kimu kiteekako emisoro buli wamu kisonda sente kyagala kugula underwear olwokuba sente zigula underwear tekizirina ekisiraani kino kasasiro genda ogongeze wamwe Rwanda tunulwanga n'amazzi ngamba ge Museveni fere tubatya bisiraani mmwe ate nakenda kuzoze natera okuggwayo gwe kisajja gwe oguto gulimu omuwumbo gwa bigwe ate nga omuzigwa green ekisiraani kino kasasiro fe twakwakuwaddagana Rwanda okutumanyirira mu nsi yaffe bagamba fena batuzaala Rwanda tunulwanga n'amazzi ga mukazi o Genetic Hataha Museveni ekisiraani ekyo nakyo nekitabani ekimuhozi ekinywa omwenge nekipama mu mpale nga ekyagalira kipama bya unya nekinya mu mpale okuba nga kina kyesuwe ekiri nti taata ajja kwongeza omusaala ngule sabuni njoze cyane anawe zekipamyemu nomwe kinza kwa kinyola gwa bwerere kisirani ekyo Museveni family na mulinga amatako gange kazasiro odamu no nyise ebintu njakwata ogo gutwego ki Museveni njakwata gutwogo guteke no matako gange olokole gawunya ojo okumanya nti abana Uganda tuli banyivu njakwata je kitu ekyo nga yura matako gange kutekeyo ate nja kusosayo mumwa ulire engeri je wakairira engeri je wawunyira je wawunya ojo kuteka nti nensi tuli banyivu kisirani gwe no video sigenda kujisa nayo yeyo video emukwasiza oba akatambe akamukwasiza ebigambo ebirimu si biwoomu biraga nti mbu teyavuma mukulembeze w'eggwanga yekka n'avumirako mukyala we n'avumirako mutabani we ate nga ebigambo ebivaamu nga si birungi yadde n'akamu. So yakwatiddwa n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka okukakkana. Of course ebintu ebiriko obutambi ebeera evidence tolina ngeri gy'osobola okwekakana oti si yenze sina ngeri gy'osobola okugambamu nti eyo voice si yange okukakkana musajja wattu bw'oba musalidde emyaka 6 gy'agenda okubanga amalayo ng'asaavinga naye mu kusaavinga kuno tetumanyi ebinaddirira anasaavinga busaavinga oba banaamuleka nga tebamukobye tebamutulugunye
ebyo byonna biri awo yamanyi kati kyayitamu naye nga byebyo baganda baffe ebintu si birungi yadde n'akamu. Bannange mukozese bulungi emitimbagano tukyabeetaaga kubanga ffenna tulina okuba nga tukwataganira wamu wadde twagala enkyukakyuka naye tugisabe mu bulungi. Waliwo abagambye nti oluusi n'omwana tomunenya nti embeera mbi nnyo naddala essaawa ya kakati eya Uganda. Abagagga beeyongera gaggawala abayinamu ate abaavu embeera yeeyongera okuba nga ekola ki etwokya. Nti oluusi abaana boogera ebigambo bino lwa bulumi nti era oluusi embeera yenyigiriza omuntu n'avaako n'ayogera ebitakwatagana. Abamu ne bagamba nti nedda nti omutimbagano nti gusuusizza nti omwana akwata essimu eriko kamera ne yeetunuuzaamu kamera n'ayogera buli kimu ky'anaayogera ne yeerabira nti obutambi buno babusheyalinga ne butuukira ddala ku bantu abo abamu bwe tuba twogeddeko ebikyamu. So nti abamu bagambye tukisuusizza okuba nga amasimu tugakozesa bubi nti yiyo kituufu naye manya engeri gy'okukozesamu essimu yo ereme okuba nga ekuleetera ebizibu. Si kirungi okukeera ku makya essente gwamanyi gye wazijja mu bulumi olw'ekitalo oguza essimu smartphone ate neeba nga yeekuviiriddeko obuzibu ogenda kusaavinga emyaka 6 mu kkomera. Waliwo abuziza ekibuuzo nti abaana abaagala enkyukakyuka watya ebigambo ebibavaamu nga muvuma oyo ali mu buyinza, bw'atya nga lunaku lw'enkya oyo gw'oyagala ayitewo ne lukya nnaku lw'enkya n'ayitawo n'abeera nga yali mu buyinza naye jjukira ajja kubaako abamuvuganya mbwe naye abeera opozitioni. Kiwulikikana kitya nga naawe oyo gw'oyagala bamuvumye ebivumo ng'ebyo bwe bityo? Kye sikkirizaganya nakyo nti waliwo omukulembeze asobola okukeera ku makya n'agamba omuntu oba omuntu ayagala obukulembeze n'agamba omuntu nti vuma kino nedda. Ebintu ebimu bino abaana babyogera abamu foofaani nga tebamanyi nti kijja kuba nga kimuviiramu ebizibu. Naddala ebigambo omwana omulenzi ono bye yakozesezza Edward Aheebwa bye yakozesezza weewaawo. Waliwo omu yagambye nti lwaki ebivumo bino bwe beba bavuma ebivumo ebikyamu bwe biti tebakozesa olulimi olwabwe? Wetunuulira amannya gano omwana we bamuyita Aheebwa meaning mu westana, waliwo yabuuzizza nti lwaki teyakozesezza lulimi olwo olulwe n'avuma omukulembeze w'eggwanga nti lwaki bakozesa olulimi Oluganda okuvumisa Abaganda? Owange awo simanyi nnyo naye ng'ekintu kiri nti oba oli wa ggwanga ki oba wa ggwanga ki, ekintu ky'okuvoola n'okuvuma ebigambo kuyisa abantu abakulu nga b'okozesa ebigambo ebikyamu ng'obayisa mu kamwa tekiba kirungi. Oba oli wa tribe ki oba wa tribe ki tekiba kirungi. So naye tumusabire Mukama Katonda ajja mukwatirako asaavinge emyaka 6 bwedduze bamusalidde anaaba amaze okusaavinga kyemanyi nti ajja kubanga avaayo era bw'oba amalala ge gabadde gamukozesa oba ebigambo bibadde ayogera yabadde nga just yali ayogera kugambye for fun, waliwo okukwata essimu n'onyumirwa oyogere nga tamanyi nti bijja kuba nga bikola ki bimuleetera obuzibu. So kyonna kyekiri katomusabire asobole okuba nga avaayo nga mulamu. Naye ate mu byonna tweyongera okuba nga tusabira omwana wa Chosenbeck Mukama mukwateko asobola okuba nga assuuka bulungi. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti gwaliyo nga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okuba nga oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu tujja kuba nga tubikuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako
wona woli wona wosinzidde mutuukirize tube nga tubeerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo 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 nnyini ddala temuvaawo tubaagala nnyo